15 Januari Bannayuganda ke baasitukira mu gendo okulonda twagenda okumaliriza nga Yoweri Kaguta Museveni tuli habulu okukyalo kuno Ssemalungu erinnya ly'eppya yatuwa jjojjuuzi wano alangiriddwa ku buwanguzi n'ebitundutundu bwali 7 n'obutundutundu 65 obukadde bwali 7,994 mukakaaga mu 772 yoyo omukulu Ssemalungu eyalangirirwa kale eyamuddirirako yali Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obulobwale emitwalo miliyoni 2,740 mu 1238 bwe butundutundu 24 0.72%. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kampi ya National Unity Platform bagana okugenda mu kooti nga bagamba tebalababyo kyamakulu kiyinza kuva sayidi zaawa zeeyo naye mukama wange ono owa National Peasant Party amanyiddwa nga Robert Kasibante ye n'agamba bagamba nti n'agana afa bagasalira essanja ye n'agamba nti kanzudikire mu kooti kakati Robert Kasibante ono ye yakwata kya mukaaga bassebo ne bannyabo yafuna obulwali emitwalo 3,134 be bannayuganda abagamba omusajja ono tumulabyemu essuubi Uganda eno bw'ogimuwa asobolera ddala obbaako kyagikoleramu era bye bitundutundu 0.3% kale bwe yaddukira mu kooti yasaba Supreme Court okubeera ng'ate esazaamu obuwanguzi bwa Ssemalungu Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa era ng'ensonga gye yawa yagamba nti mwalimu ebirumira era bw'atyo yalooperako akakiiko k'ebyokulonda saako ne Anthony General kakati wakati mu musango omukulu ono yateekayo application endala era nga application eyo yali ayagala Supreme Court okugenda mu maaso okubeera nga ateekako akakiiko k'ebyokulonda kamu access ku electronic documents ebyakozesebwanga okugatta kubajjukira twali mu kulonda ebintu byajjanga biryawo byatusanga nga busanzi which kakati nga ayagala eno Supreme Court okubeera nga ebakaka bamuwe access ku biwandiiko ebyo era bwe Supreme Court neteekawo ennaku z'omwezi nga ali okusobola okubeera nga ate ensala eyo kakati omukulu oyo Kasibante teyalinda la Supreme Court kubanga ate ensala yayo nga mukaaga ate n'ateekayo okusaba okulala ate ng'okusaba okwo yali asaba kubeera nga ajjayo omusango yagenda bitunamu nga byayagala tebijja kuvaayo oba nga byayagala bifu simanyi nze naawe wabula ku olwo olunaku ezimu ku nsonga zeewa yagamba nti nno teyafuna buwagizi bumala okuva ku banne 7 be baali bameggana okubeera nga ate basuuza mwami Museveni entebe yali asuubira nti wanateekayo omusango gwe bano bajja kujja bamubaaki Kyagulanyi agambe mwana wange Robert kyotaddeyo kituufu nandala Mafaabi ajja agambe paananke weebade poza bane balala abaalimu naye mwana gwe nze musiru tewandi kikoze ekyo nze musiru munsi mnalwa atakimanyi nti amagezi gange matono n'asalawo n'agamba owaayi oba agenda okuwulira omanyi wali obaddekaawo n'okola ekintu essimu yo n'ogiteeka ku mmeeza olinda n'ogamba omwana mpa kyajja essaayo n'agenda kukuba nze mbalinze n'ofuna kakyayi ne kaggwamu ne bafumbagala ne kaggwamu n'agamba nno webala avunjiri mu nzekka n'agenda n'ateekayo application okubeera ng'asaba gyeyo omusango kale kakati kooti neetuuka wakati okutabulwa okubuuza ki ekituufu kyerina okuba ng'ekola esigale ng'enyigiriza producing electronic document si oba receiving okusaba kwa Kasibante okujjayo omusango kakati olunaku olw'eggulo Supreme Court ng'etuddeko abalamuzi okwabadde Chief Justice Dr. Flavian Nzeija Justice Passe Knight Tuhaise Mike Chibita, Elizabeth Musoke, Stephen Musota, Christopher Madrama, Catherine Bamugemeire, Monica Mugenyi ne Muzamiru Chibedi bakkiriza okusaba kwa Robert Kasibante nti munange ekikulema okivaako ate kibyo okuwagaawaga agambye nti bannange gunyinze ne bagamba tukutadde omusango tuguleke kakati kitegeeza ki ekyo munnange kitegeeza nti nno Ssemalungu ow'okukyalo kuno ntegeeza tuli habula ngamba Yoweri Kaguta omusajja ow'enkofiira tali kagamba
taliiko agamba era alindiridde okukwata Bibiliya awanike okusobola okuba nga ate agenda mu kisanja ekyomusanvu ng'afuga bannayuganda ffe mu ghetto kye tuyita otukalakata. Otegedde bulungi embeera bw'eto bw'eri. So anti nkugambye atukulembere ffe kye tuyita otukola ki tukalakata ku njogera y'ennaku zino ekola ki eriwo. So awo aba NRM ne bateekamu akayimba ka congratulation. So that is it. Kitegeeza nti President Yoweri Kaguta Museveni is set to swear in ng'omukulembeze w'eggwanga okuva mu kisanja kino kye tulimu ekya 2026 paka 2031 kubanga ekyandibadde kimulemesa okubeera nga ate osanga alayira ate gyamaliziddwa Supreme Court. So that is it kye tulina for now. Okay,